mulongoosa byenda byegatta bamwe bagala mulongoosa mulago naye sina ssente ate taata we Segirinya Muhammad omwana we yaani mwana alina Girinya Aliya taata we Segirinya Muhammad mwana yali amuyamba nga tanaba kulwala kasikulu fees akawaayo buli kimu nga tuyamba naye okuva yalwala obuyambi tebukyajja bulungi omwana mulwadde nnyo nsaba kuntaasa omwana alina emyaka 14 simanyi kuba n'essimu kati tezikyaliko simanyi taata w'abaana gye yalaga kuyamba mwana we naye omwana embeera mbi kibi nnyo nnyini ddala okulaba nga mawulire tusobola okukola story efaanaganako bweti nti muwala w'omubaka Segirinya Muhammad musajja wattu naye akyali mu kubeera nga apookya n'obulwadde obubadde nga bumuluma kati muwala waddukidde mawulire nga yeetaaga buyambi bwa ssente asobole okwejjanjaba obulwadde obumumazeeko emirembe kigambibwa nti muwala wa Segirinya atawaanyizibwa obulwadde mu lubuto tebamanye exactly kiki muluma naye atawaanyizibwa olubuto lumulumira ebyaddala neera nga kineyo kimumazeeko ebbanga okusinzira nti ne taataawe Muhammad Segirinya abadde mulwadde nga bamutwala eno n'eno taasulewo taasiibewo paka musajja wattu wasobodde okubeera nga afunamu olungubanguba naye n'akomezebwawo mu maka ge kyokka ate muwala we naye nga yeetaaga obuyambi obw'amaanyi ku nsonga y'obulamu bwe olw'ensonga buli mu kasoobo okusinziira ku mukyala maama we agamba beetaagira ddala ssente eziwerera ddala miliyoni 5 ogenda otuuka okuvaayo mu mawulire kitegeeza embeera mbi just imagine omusajja Segirinya yali akoze n'eddwaliro omusajja Segirinya yali ayamba abantu abali mu mbeera nga muwala we gyalimu omusajja Segirinya yali akoze segbox ng'aseevingiramu akasente kaagabira abana ku ssaawa zino eno ng'omulanga ate yagukuba basobole okubeera nga badduukirira famire ye olw'ensonga musajja wattu naye mulwadde mutuwala we kati naye atuuse okubeera nga abeera mu mbeera yeemu kati ate nga naye asaana kubeera nga adduukirirwa gulire lya nnaku nnyo nnyini ddala ga nnaku ndabye omukyala ng'afukamidde eri abantu basobola okubeera nga bamudduukirira just imagine omuntu yali nga adduukirira abalala ssaawa zino ate nga abafamire ye bali mu kusaba obuyambi babadduukire kyannaku nnyo nnyini ddala akatambika nkakutereko okuva gye katandikira paka gye kagwera naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba mbi subscribing nga nkozesa Max Media tujja kubeera nga misinga nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Sebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawaanyizibwa ensonga z'omukwano Sheikh Sebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulomba bereddwa mukubireko kwe namba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa wano wansi waliwo ekintu ekikutte ekisaganya olubuto tambula obulungi azimbye newe mujja ne mulaba abakyala bannange embeera mbi ndi mulago wano bakwano mu Tusi bagambye omwana yeetaaga kooperatinga ssente sirina bulungi mbadde nsaba buli mu kisiza kisayina gyali wenayina yali amaye ku Segirinya gwe kikwatako anyamba amperezeyo kasente ntwale omwana mu ddwaliro bamulongoose kuba embeera esajjuse nga bwe yayamba abantu abalala nange wenjagala munyambire ku mwana we obaani oba Bobi Wine obaani simanyi yenna yina abulyo n'asalawo okunyamba nsaba nyambe yagwa mukyala we waka siri mukyala we wawaka taata maama abasawo okukwata ku mwana baagala osooka balabe wali obukadde 3 balyoke balabe omwana kyekimu oluvannyuma tugule n'eddagala ye maama mpeddeko eno sikamujala beva kundyako 3 gye namusanze balidde ssente gye twasookedde byonna byalina ebintu byonna byonna obusente bumpeddeko abandaba amadde nsaba banyambe ne konna ke banaabanyambeyo konna akasente n'essimu yange nsobola gibasomera 0700 49 14 semeyo 65 bakwano abanyamba bonna mbegayiridde nnyo kakapito kampeddeko omwana ndi bubya